Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Webale nnyo kwekuumira ku mayingo gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Okwekalakaasa kupulaaningiddwa era abeekalakaasi bateekateeka mu nkola okuteekawo omuyaga gw'okwekalakaasa era nga bagenda kuba nga bateera gavumenti omuyaga ssaako ne ofiisi zonna zonna. Lwaki bategeka okwekalakaasa kuno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala okwetooloola mu ggwanga bagamba bagenda kuba nga basalawo beekalakaase. Atakulekera naawe tomulekera. Naye ng'oli ku Yogi Uplet TV osinza oba ng'otuwuliriza webale nnyo kwekuumira ku mayingo gano. Agala okutweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati nno gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eri mu kattu era eri ku bunkenke oluvannyuma lw'abeekalakaasi abatuuze bannaggwanga okuvayo ne bagamba bagenda kutekinga actions. Webana gavumenti eno wenaagenda mu maaso n'okuba nga eritaininga oba ng'esiba ba opposition leaders okugeza nga Dr. Kizza Besigye era baagala enkyukakyuka ebirewo mu bunnambiro. Era abeekalakaasi bano bagezezaako kubanga bagatharinga atuzaire y'omu ku outlininze series eza demonstrations ezigendereddwamu okupressurizinga gavumenti okusobola okulanga eririizinga Dr. Kizza Besigye ssaako ne ba political prisoners abaakwatibwa abalala ssaako n'abo abaakwatibwa mu military courts abatamanyiddwako mayitire paka ne kaakati. Bagamba ze zimu ku nsonga ezigenda okuba nga zituleetera okwekalakaasa. Tuyitiriza gavumenti eyitiridde otujooga ate naffe tukooye ejjoogo lya gavumenti. Bwe civilian omukwata ota n'omutwala mu kkooti ey'amagye olw'okuba nga nsonga za byabufuzi gwe toyagala competition ku gavumenti yo. Kyokka nga constitution etulagira bulungi nnyo gavumenti erina okubeerako opposition okusobola okuwakanya ebikyamu ebigenda mu maaso mu gavumenti eba eriko. Kati bavudde ne bagamba tugenda kuba nga tuteekateeka okwekalakaasa okutta Dr. Kizza Besigye. Pulaani ziri nti bagenda kuba nga bamaakinga okuva mu bifo bisatu. Bagenda maakinga mu bifo bisatu, Luzira prison ssaako Luzira prison eyo Dr. Besigye gyasibiddwa, ssaako ne mu kifo wali Chief Justice Owiny Dollo ssaako ne Anthony General IGG officers yonna bagenda kuba nga batalagayo nga babayisaamu eggaali babannyonnyola lwaki bino bigenda mu maaso mu ggwanga nga mwe muli mutunula, nga we muli mutunula awo nga temulina kye mukola. Ssaako n'ebitongole ebya Human Rights Commission ebyegasse okuba nga bigenda kuba nga byegatta mu kwekalakaasa kuno. Abatagenda kwekalakaasa kuno ng'ebitongole ebya Human Rights bajja kuba nga babiyisaamu eggaali bayibuuze omulimu gwabwe mu ggwanga lyattu Uganda. Abeekalakaasi bano bagamba nti bannayuganda okwetooloola eggwanga lyonna balina okutekinga action nga bamaakinga okugenda ku bifo byonna byonna ebya gavumenti mu districts. Agatha Atuzaire ye avuddeyo n'ayita ba doctors, ba traders, abasuubuzi, abasawo, ba lawyers ssaako ne ba professionals basobole okujoyininga movement eno okushatinga bizinensi zaabwe bagende beekalakaase olw'ensonga nti eno embeera bakooye okuliisa ebijanjaalo empiso. Agambye ba doctors ne ba lawyer nammwe abasuubuzi ssaako nammwe ba professionals abali mu bifo byonna bizinensi zammwe muziggalewo tugende kube nga twekalakaasa ku mbeera eno bannange, tetugenda kuba nga tufiirwa abantu baffe. Bagambye nti nno okutambula okugenda okukola kibagenda okusoosowaza n'okubayikootinga gavumenti nayo yateeredde dda ku lisiti erina okukolebwa. Era bagamba kino ekikolwa kigenda kuba nga kiraga engeri nga bwe batali basanyufu na gavumenti oba na lugiimu eno ebatwala. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza bakooye embeera gavumenti gyebatwaliramu ng'ebatuntuza. Kino nno kizzeewo oluvannyuma lwa
concern eyakuliyetingiddwayo nga Dr. Kizza Besigye yalitainingiddwa ng'embeera ye tewoomya nakabululu era ng'abamu banenya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okubanga agenda mu maaso n'okuprosecutinga n'okutta ba opposition figures ate nga human rights groups nga ziri eyo nga zikondeminga okwatibwa kwabwe nga badescribinga nti bagenda kubanga bakola political demonstration move okusobola okulaba nga bajjawo eno embeera mu ggwanga lyattu Uganda ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Eno embeera baagala kugijjawo nakwekalakaasa nga tension egenda mu maaso n'okuraisinga eno ey'abekalakaasi n'ebitongole bya security ebikuumaddembe nabyo bisuubirwa okuba nga bigenda ku respondinga ne heavy deployments okusobola okulaba nga bagathalinga embeera newankubadde abekalakaasi bagenda mu maaso okuba nga badimandinga rights zaabwe paka bagee tebalina nsonga egenda kubanga ebasirisa bagenda kudemandinga demands zaabwe paka bwe banaaziweebwa tebagenda kubanga batiitiira. Nno kivuddewo oluvannyuma lw'olunaku olumu ng'abeekalakaasi nga bavuddeyo nga bagamba nti no gavumenti esusse okuba nga eyagala kutta ba opposition figures mu ngeri yo bateeka mu military courts eyo gye babakyunyiza ne babakuba ebintu ebitategerekeka abasinga ne bavaayo nga balwadde mu mbeera eno. So n'olw'ensonga eyo sibadde bavuddewo ne bagamba nti katutegeke okwekalakaasa paka gavumenti bw'enaalolizinga Dr. Kizza Besigye. Okwekalakaasa kuno kyekigendero eky'amaanyi saako n'okuta ba political prisoners bonna abali mu makomera aga military abawozesebwa mu kooti za military saako n'abo ababuzibwawo abatabirwako. Oli ku Yugi Updates TV kusinzira oba nga otuwuliza webale kwekumira ku mayengo gano jangu mu comment section otuwulire ensonga eno bulowooza enaabeera kinaaba yewe kinaabeera olowooza kirina kye kinaagattako okubanga Dr. Kizza Besigye ateebwa nkwaniriza mu comment section webale kwekumira ku Yugi Updates TV.